Buterefu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda we bali kubanga otulaba we bali kusubscribinga we bali kutwagala nate nno kindeese olwaleero tuzze amawulire gannaku ge tulina nga tuli mu kunyolwa mpozi okutwaliza wamu naddala abo bannakisinde kya People Power abampozi nga Rita omukyala amanyikiddwa nga Rita Nabukenya eyafudde nga Rita Nabukenya agenda kuzikibwa olunaku olwaleero ku bijja by'abajjajjaabe eri ekiboga nga gye bamututte naye nno ekiro kyakesiza olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Dr. Stella Nyanzi. Dr. Stella Nyanzi tumumanyi bulungi nnyo yakava mu komera abadde mu kooti alina emisango egiri mu kooti era nga gimukwatako nnyo so yawanze omuliro kyetuyinza okugamba nti alina engeri gye yayogeddemu ku lumbe olw'omukyalo oyo nga abakungubaga nawera obutassa mukono era nalabula omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni namugamba nti tewali Uganda gyegenda kugenda. Stella Nyanzi yayogedde ebigambo biyitirivu nnyo yagambye ensi Uganda nsi yaffe n'agamba ensi si yaabwe era n'ategeeza nti gavumenti eddako ey'ekisinde ekya People Power jjukira nti omugenzi afudde Rita Nabukenya abadde muwagizi wa kisinde ekya People Power era nga wamaanyi nnyo. Rita Nabukenya yafudde nga ali ku pikipiki yabadde n'omwami oba omuvubuka gwe yabadde naye bonna nga babadde bambadde ebintu bya People Power ne basisinkana emmoloka eza poliisi wabula abamu bagamba mbu emmoloka ya police patrol yakoonye ng'ekigenderedde ate abalala bagamba wabaddewo emmotoka eya buyonjo eyamukoonye so ebintu bibadde bikyali awo nga bakyanoonyereza naye nno Stella Nyanzi yawanze omuliro nti mu kuwanda kwe omuliro yategeezezza ebintu yayogedde ebigambo bingi nnyo n'agezaako gamba nti balina bye baamukola mu kkomera bye tutasobola kumanya okitegeera alina ebintu bingi nnyo bye baamukola bye tutasobola kumanya yabadde ali mu kkomera era n'agamba nti poliisi eri ku ssente ez'omuwi w'omusolo ate zeddamu okujaajamya Kabangali nesobola okubeera nga Kabangali ate gyekoonesa kugamba ye yakitaddewo mu mbeera nti Kabangali ya poliisi ye yakoonye omugenzi essaawa zino Rita Nabukenya yawanze omuliro ng'era abawagizi ba People Power nga we bawera nga bwe baddamu nno omusajja agamba nti nno nti omusajja agenda ye Rita Nabukenya Stella Nyanzi bw'atyo bw'agamba yakikakasiza n'agamba ne bwe bakola batya nti omusajja agenda obaddina era n'ategeezaawo n'agamba nti mumubuuza wajalaga wabula ye kyamanyi nti President Yoweri Kaguta Museveni agenda Stella Nyanzi Dr. Stella Nyanzi bw'atyo bwe yakyogedde era n'alangirira olutalo n'agamba abawagizi ba People Power nti tebazikiza olutalo bagendere ddala nti Rita Nabukenya mu kufa kwe ye agendere ddala kugamba abeere ng'ate abakimu ekisitula olutalo luno okubeera nga bagenda mu maaso so nno ebyo bityo bwe bitambudde olunaku olwaleero nti Rita Nabukenya kitalo nnyo kitalo ddala wakuganzibwa olwaleero wakuziikibwa olwaleero ku bijja by'abajjajjaabe ekiboga era nga yatwaliddwa dda gyali nga gye obola nti tugezaako okumenyera mpolampola mu kubeera nga ebintu bino nga obyangulwa n'omanya kiki ekiriwo naye ng'eyasinze okuwanda omuliro abannabyabufuzi gamba nti olumbe baalufudde kadaala ka byabufuzi naye nga Stella Nyanzi yabadde munyiivu nnyo nga tasalikako musale era nga awera nkolokooto webale nnyo webalire ddala okutulaba weyongere subscribinga tukwagala nnyo.